you baby wa daddy nti okutte already kati aina invitation ye eri wansi katugambe meet me invitation ye nonna gibateredde ku YouTube jeri invitations ezo nina invitation ya Canada nayo nagitaddeyo ne ya Germany nayo nagitaddeyo genda ku YouTube ogirabe kati tugamba mwami Ronald nti kangeze omuntu ono afunye ya meet X alina bucha ye agiregisterinze bulungi mu gundi ba registeringira waye URBS akala registeringi ya mu UR kyebyo kati amaliriza akutte nti abadda bank statement ye eri kagalo ekola bulungi eriko kasente afunye ekitongole kyekitwala ab'ennyama oba food staff ebyo ebyennyama ebyo preservations ezo agirina ebbaluwa eyo alina bank account ye ennungi tufunye wooteri wagenda okusula afunye air ticket kati awo kiki ekirala ekiba kiddako kangeze applying agenda Germany tugeze kakati ekiba kiddako bw'aba applyinga kugenda mu nsi eya Europe tugambe nga Germany omuntu oyo agenda na booking appointment malemo Juli kale munnange omuntu oyo agenda na booking appointment ku website ya embassy naye with the case of Germany yafunayo company mu nsi nga Uganda balina company gye bakozesa bagiyita TLS contact mu nsi nga UAE oba Dubai abamu gye bali Germany ekozesayo company gye bayita VFS Global ndoze abasinga gye bali so ogenda ku website abali mu Uganda ya TLS contact no bookinga yo appointment bumalo ku booking appointment lwe lunaku kitegeza lwe lunaku lwogenda okugenda o submitting ebipapula ebyo byonna byonna gwe byoyita paperwork o submitting ebyo byonna byonna Mwami Ronald tugendeko mpola bannange mufune peni abagenda okurecordinga gundi eno mu recording for father gundi ene kuyambako oba si kyekyo togi recording nga ogenda giteeka ku YouTube yo nedda gi recording nga egenda kuyambanga gwe kati otugambye nti omuntu wabanga amaze biri byonna byonna afunye invitation ye bannange nga tonabagenda eri genda ku YouTube channel yange osome ebintu ebyo kati esaawa zino tubivuddeko biri tuli kuba n'abantu nga already ofunye paperwork wo bank statement ogifunye bweri invitation bakuinviting ogirina bweri oyina ebintu byo byonna byonna ebyetaagisa gwe okugenda ku embassy mwami Ronald akugambye nti wobeera kangeze ng'ogenda mu Germany genda ku website gye bayita TLS contact genda mu Google yo otekemu TLS contact wobeera ng'oli mu UAE genda ku internet yokozesa obugalo bwo n'otusimu two twolina oba gundi otekemu VFS Global tugende maaso Romushan. Okay, Masha katono bambi. Yes sir. Bambi mbalamusizzaako. Emabegako ng'omuntu booking appointment ku embassy ya Germany kwe nnyini. Naye appointment zaatutawaanyanga nnyo. Nga embassy etaako ntonotono oluusi n'ofuna invitation nga bakuyita tugambe nga 12 January ogenda ku appointment system ya embassy nga tekuli appointment n'emu paka 12 January zonna nga bazi booking nga dasitegeeza olugendo ne lukusala. Kakati ensi kyezaava zisalawo ne zitandika okufuna kampani zino ez'enjawulo ziziyambeko okukwasaganya appointment ng'ekintu kiri bulungi mu system. So mu Uganda Germany yafuna TLS contact
mu Dubai abali Dubai oba UAE Germany ekozesa VFS Global buli woba ne paperwork owensi tusinzira nsi kimwogenda ne tusose n'ensi tusose na Germany then ebikyuka mu nsera tujja nabyo byogerako bw'omala okubookinga appointment ng'ogibuukinze kitegeeza buli lunaku lw'ogenda okugenda ku kampani eyo TLS contact mu Uganda kampani eyo eri Kamwocha office zaayo ziri Kamwocha bw'oba wakava ku headquarters za political party gye bayita NUP ekitebe kya NUP okkirirako katono nnyo ziri awo waliwo ne Pride Microfinance bwe watyo wali office zaayo office ezo waliwo bafunirawo visa aba UK kuba ne UK ekozesa kampani yemu waliwo Belgium naye ekozesa offices ezimu Belgium mukimanyi ekwasaganya Luxembourg then waliwo ne Germany mukimanyi ekolako ne ku Hungary ekolako ne ku Switzerland abalina passport eza diplomat no official ebakolako ba Switzerland then engabo mmanyi buli nsi zitera okutta omukago gwazo so awe ogenda appointment yayo kitegeeza tebakyabuuza bibuuzo lulinga bw'ogenda ku embassy nga bakuwa interview ne bakubuuza ogenda kukola ki ne bakubuuza oyifuna ssente mmeka kaakati olumu wabanga n'ebipapula byonga birungi naye ebibuuzo ebyo ne balaba nga tokwatagana byoddamu ne bakumma olw'ekusinzira byozzeemu olumu ng'ebipapula bibi naye n'ogenda oddamu bulungi n'omatiza interviewer n'akuwa kati tekikyaliwo kati bw'otuukawo omulimu gw'eyo kampani kukubuuza olagawo akuba bakola ku nsi nnyingi ogenda Germany nga bo bakwata ebipapula byo nga babiteeka mu system nga babifuna nga bakuggyako fingerprints nga bakusikaninga ne face nga bakusiibula nga bakuwa lisiiti zo duli twasasulanga twale tusasula visa fee wa euro 8 mukisooka ali wankaaga n'amala dda ku 8 kati osasula yezo euro 8 naye osasula mu sente za Uganda local currency mu nsi mwoli bw'omala ozisasulayo ng'osasula bw'obawa ne service fee mu Uganda abeera wa 16 mu 12,000 kitegeeza obeera mu mitwalo nga 45 wakati wa 45 awo ogenda nazo naye kampani eyo kyekola singa otuuka leeti nga appointment ye eweddeko tekyakkaayanya ng'ekwongeramu emitwalo emirala 12 so bw'obeera obookinza appointment making sure nga totuuka leeti abamu bakwata obudde ne bw'atuuka walina dda mu mboozi wabweru agenda okuyingira nga obudde bwe bugiseeko eddakiika entonotono ng'era bakwongeramu fayini boyo kampani tefiirwa esigala efuna kampani ezo zirina service nnungi olina waddembe okweregistalingako n'obagamba bajje ewuwo bakuggyeko baleete ebyuma ewaka ewuwo batwale empapula zo bakuggyeko ne fingerprint era service ezo bazirina akasente okwongeramu kampani ezo nnungi olina waddembe ogamba passport yange bw'ekomawo ng'evudde ku embassy siagala kudda wano mugindeetere ewaka era n'obasasula akasente ako ne bakalisiivinga so waliwo ne VIP osobola okutuma ne bajjeewa makaago ne bakuggyako ebinkumu ne batwala empapula zo kampani ezo waliwo ayogedde nti bakozesa Abusa ne MTN kisinziira ogenda mu nsi ki abasaba Germany n'ensi ezikolagana ne Germany nga Germany embassy egenda obahandolinga olina waddembe okutwala kaashi sente mu kaashi naye abasaba Belgium Luxembourg n'ensi ezihandolingibwa gundi embassy eyo mwe mugende ne sente nga ziri ku MTN mobile money oba ku gundi ku kaadi za visa si Abusa yokka ne kaadi yonna eya visa Belgium Luxembourg tebakwata kaashi ogenda ne kaadi ya visa oba sente ku MTN mobile money
naye bw'oba ogenda for German oba Hungary oba ensi ezikolagana ne German embassy nga gyegenda okukolako ne bw'ogenda ne cash bamukwata. Ntegeerekese. So kakati eyo gy'ogenda n'osubmit nga tewakyali bibuuzo era teryakubuuza ebipapula by'otaddeyo bye bikwogerera. Naye singa embassy eba ne kye yeetaaga era bw'omala okuteekayo bakuweerawo email nti ebipapula tubitutteyo ku embassy. Singa embassy eba ne kye yeetaaga okumanya nga bagenda mu foomu gye wajjuza, mu foomu nga bakeberamu email gye wateekamu nga bakuwandiikira bakikubuuza oba nga bakubira essimu gye wateeka mu foomu. So bw'oba oteeka email mu foomu gy'ojjuza ya German visa weegendereza okulaba ng'oteekamu email entuufu. Nsanze oyogera ku email kubanga embassy gyesinga okukozesa ocommunicatinga naawe. Then n'essimu eyo gy'oteekamu era singa oba n'ekyobuuza oba tugambe baluddewo okukolako oyagala kubuuza bali ku ki n'ocommunicatinga n'essimu oba ne email etali gye wateeka mu foomu tebakuddamu kubanga embassy egoberera amateeka ga Germany. Embassy ya Germany mu Germany tulina etteeka lye bayita Datenschutz privacy law. Terikkiriza kuwa information ya muntu eya private nga data akwata ku buzaale bwe, mannya, address ku muntu atali nnyini byo. So besiga email eri mu foomu ng'ojjuza foomu application foomu n'ennamba y'essimu yokka gye bacommunicatinga naye bikwata ku visa yo. Bwe basseeyo tebakuddamu ne bw'okubisa essimu endaba n'oweza email ng'okozesa endala. So weegendereze nnyo email gy'oteekamu n'essimu ng'ojjuza. Ebipapula byo bye bikwogerera. Abamu abantu babawa visa nga embassy tebakubidde nako baweereza email. Abamu babamanga era tebakubidde nako naye babeerawo ne kye beetaaga oba kye baagala okukubuuza they call you oba ne bakuweereza email n'obaddamu. Wadde bwe babaawo ekibuzeemu oluusi nga naye balaba ebintu ebibadde birungi basobola okukuwandiikira email ne bakutuma. Naye bwe bakutuma kye bakutumira tetokitwala ku kampani. Singa omala okusubmitinga n'ofuna email nga embassy gatuleetera olupapula bwetu ne bweru tetululaba, olwo olupapula tolutwala ate ku kampani. Awo oba olina dutwala ku embassy ya Germany ekkololo. Singa baba bakikutumye butumye biba special case. Ekirala singa bakumma visa ne bakuwa option nti osobola okukola demonstration oba appeal. Omanye ebyo byanjawulo. Demonstration kitegeeza nyina ebipapula byengasseeko okusinziira ku nsonga ezannyimiza njagala embassy eddemu yeetegereza okusaba kwange. Era togenda ku kampani ya TLS kuteekayo demonstration awo ogenda ku embassy direct. Singa oyagala kukola apiiru kitegeeza embassy lyesazeewo sikkiriziganyizza nabyo era kanjirwape mu kooti ebbaliini mu kooti ya Germany enkulu ebbaliini. Ye apiiru kye bayita apiiru. Then ekyo kitegeeza gundi ogenda ku embassy otogenda mu kampani akola demonstration oba apiiru gw'ogenda ku embassy. Gwe togenda ku kampani kuba already embassy yebe ku handlinga ku kampani wavaayo. So naye bw'oba olinze bulinzi passport yo olina kugirindira ku kampani embassy bwe mala weegizza tosobola kuwa shortcut tojonewaayo. Bw'oba olina ky'obuuza oba baluddewo ate towandiikira kampani era owandiikira embassy kuba yeri mu kukolako yo kampani omulimu gwayo ku receivinga na kuddiza. Okay. Mwami Ronald funa kucho. Germany of course kuba omuntu oledde ngambye ayina buli kimu kye yeetaaga biba biweddeyo. Bo submittinga ng'olindako yo embassy egamba ekola obutasukka nnaku 15 eba ekuzzeemu. Naye waliwo omuntu ye nga visa gy'ayagala longo visa si short visa yakukyalako bukyazi. Abo appointment zaabwe zo zikyali ku embassy. Ogenda ku website ya German embassy gy'ozifunira. Eya long visa kati
in case Longo visa nkyagenda ngo okusoma nga okola voluntary wa cha Germany. Naye wano ndabawe abagamba yogera kweno ngenda mwenna boogerako ensi zonna waliwo agamba alabako health insurance ya €3 si bwe kiri. Health insurance eyo si ya €3 daditi wabula health insurance mu Europe mwonna mu nsi za Schengen omuntu singa alwala totwala cash mu ddwaliro wabula ogenda insurance yo nesasula gwe bakujjanjaba bujjanjabi kuba insurance eyo bogiwa ssente buli mwezi. Abantu abali mu Europe nga bakola ba employer bawe babasasulira insurance omukozesa abakusasulirayo ssente buli mwezi. Kati naawe omuntu ajja okukyala obukyazi tebakukkiriza kuyingira Schengen territory nga toyina insurance eneekujjanjaba singa oba olwadde. Insurance eyo tebategeeza €3 ejja euro wabula mu Germany oba bawandiika koma etegeeza point ate ekirala baali bategeeza nti nga singa oba ofunye obulwadde ng'esobola okujjanjaba paka ku €3 ejja euro newankubadde ogiguze layisi naye singa olwala insurance eyo eba esobola okujjanjaba paka ng'esobola n'okujjanjaba n'esasula n'ebbiru ey'emitwalo 3 ejja euro at least eyo eba nnungiko osobola okugenderako. Naye za layisi mu Uganda company ezitunda insurance eyo eya travel ennungi zenneekakasa waliyo gye bayita Jubilee. Naye lwakuba ebintu by'omu Uganda bya bbeeyi simanyi insurance za Uganda za bbeeyi nange simanyi lwaki naye bw'oba oguza insurance za Germany eza Austria eza Sweden ku online ate zo za layisi naye ebintu bya Uganda biba bya bbeeyi mukko. So waliwo abuuzizza Netherland twogere ku Netherland buli nsi tugenda gyogerako ng'omaze okufuna ebipapula by'okola ki bo aba Netherland mu Uganda erina company gye bayita VFS Global. Netherland gyekozesa. Netherland ojja genda ku website yaayo eya Netherland si eya embassy naye eya Netherland erina website yaayo. Mwami Ronald tugende mpola. Mwami Ronald ku ya UAE otugambye VSF Global. Kati e Uganda mu Germany. Ku Germany. UAE. Kati ate eya Netherlands eri VF Global nenge eri Uganda. Uganda ekozesaayo eyo Netherland. Okay. Germany mu Uganda ekozesa TLS contact. Netherland mu Uganda ekozesa VFS Global. Kakati ojja kusooka ku website ya Netherland se ya company ya VFS Global naye ya Netherland ojjuze form okuriyetingako account ne email yo n'oteekamu ne password n'ogikuriyetinga. Waliwo form gye bajja okuleeta ojjuze application form. Bw'onoomala okujjuza application form ejja genda mu PDF bagikuweeko copy ogiprinting out. Then ojja genda ku VFS Global booking appointment. Era appointment eyo si yakubuuza bibuuzo yakugenda kuteekayo bipapula nakujjako fingerprints. Waliwo agambye slow down, I'm writing. Bannange Ronald, pardon please. Bannange kiri bwe kiti nali bagambye ogenda ku website ya VFS Global naye VFS Global eri mu nsi nnyingi. Bw'oba onoonya website togenda ate ku ndala oteeka konti ekolera ensi nnyingi so oteeka konti Netherland kuba eyo company yemu yeekolera ne Canada e Uganda. So obeera specific nti Netherland Kampala nobeera n'ekifo gy'oyagala Netherland VFS Global Netherland Kampala.
kakati ojja kujjuzamu details bakuwe appointment era appointment eyo bombadde mbaga nti ekolera ensi nnyingi kyekimu ne TLS contact so bw'oba ogira olondako nti Netherland ekirala Kampala ne bamanya n'omanya ekitundu w'oli so ekirala bw'oba okwata appointment ya Netherland service fee waabwe omusasula awo ng'okwata appointment wali mu kugendayo ogenda na visa fee yekka so service fee omusasula ku online so making sure ng'olina ssente ku Airtel money oba MTN mobile money oba visa card ng'obooking appointment ssente ezaabwe bazisalirako awo naye si nnyingi service fee waabwe bajjako ssente ntono ndoza gibeera emitwalo nga 8 oba 9 kisinzira ku exchange rate so bamusalirako awo beewaabwe ogenda na visa fee wa embassy yekka TLS contact yo omusasulira wali ku appointment naye bana aba VFS Global bo waabwe omusasula awo ng'ogibookinga so bw'omala okumusasula appointment yo nga bagikuwa ne ku email nga bagikuweereza ng'ogimanya olunaku erutuuka ng'ogenda osubmitingayo era nayo tewali bibuuzo naye nga bw'omanya olugezigezi lwa bannayuganda bye bawaayo emirimu era otuukawo nayagala okukubuuza olagawa ogenda kukola ki naye nga luba lugezigezi kuba takkirizibwa kukubuuza naye tomuddamu bubi kuba akawala kayinza okukweka empapula zezimu tomanya sigaye nti babikola naye tomanya ng'okazzeemu bubi naye nga luba lugezigezi etakkirizibwa nakukubuuza akkirizibwa kusivinga bintu byo kujjako fingerprint na facial recognition sorry wabadde wakuba kankujjeko kati oba ekifuna wadde nange akakwe nja kati bagenda kuwulira abaana VFS Global ekola ku Netherland mu Kampala eri bannange eri kololo ngewalidde ekyo mu nsonyi bwe ndi fala ndi we Masaka nze simanyi nnyo bintu bya kibuga naye kyensijukira oyita ku Jinja Road bwotyo n'oyambukanga ekuba eriva eridde kololo n'olyambukamu bwotyo awo waliwo agambye tugatemuko ku luzungu mbu tebabitegeera kana abaana baagala information ne mu Luganda webali so bwe bityo eyo gyo aba Netherland eyo gye mugenda era nawe n'oteekayo ebipapula byo n'ogumiikiriza n'olinda VFS Global ojja kusangawo ensi endala ekola ku South Africa eya Uganda waliwo South Africa naye buli department eriwaayo ekola ku Ukraine ekola ku Australia so ekola ku nsi ez'enjawulo naye gwe genda ku nsi ya Netherland oba gy'ogenzeeko gy'oba ogenda yokka tudde ku nsi ki Sweden ne France tugende mu France kakati Sweden mu Uganda ku Netherlands tewaliwo interview tewali interview na oteeka mu company okay Sweden mu Uganda ennaku zino ekozesa embassy ya France so mwabaagala short visa ng'ogenda Sweden okozesa embassy ya France gyo booking appointment n'ogenda for interview bo bw'otwalayo ebipapula bajja ku interviewinga kuba ogenze ku embassy so abagenda France ne Sweden mukozesa embassy ya France mu Uganda era yeku interviewinga era yekummo bayekwera visa bakuteeramu ya France agende Sweden kuba bo bayina endagaano gye bakkaanyako nga olaba Luxembourg we yakkaanya ne Belgium oba Germany we yakkaanya ne Hungary so abagenda Sweden mukozese visa gundi embassy ya France bikola kyekimu naye mwe waliyo interview bo tebalinafuna company kati bo baapplyingawa like as in online okufuna appointment
ku embassy ya France appointment system otekamu appointment system French embassy Kampala. So nawe n'osoma ojja kulaba ng'ogigwako otuukawo. Tugende ku France. France ne Sweden kye kimu olwo. Okay, France ne Sweden kye kimu. Bakolidde wamu. Era ne Italy. Mu Uganda bakolidde wamu. Bali ku embassy y'emu. Okay. Ate Italy. Tugende Canada, ndaba aba Canada basusse obungi. Tusooke njagalako ne Belgium awo nanti tubadde tukyali mu Europe badde njagala tutambule tugende ku Belgium. Tusooke Belgium. Kakati Belgium ne Luxembourg nazo zikolera wamu nga we nkugambye Sweden ne France. Abali mu Uganda bakozesa kampani ya TLS Contact. Era wali wogenda ku ya Germany center yemu. Naye bwogenda ku online okubookinga ya appointment. Belgium nga tonnafuna appointment osooka kujjuza form. Application form kubbo. Kubanga oba ofuna appointment ekinamba ekiri ku form yo bakikubuuza oyina okijjuzaamu. Bw'okijjuzaamu n'olyoka olaba appointment. So bw'oba ogenda Belgium oba Luxembourg sooka ojjuze application form. Application form eyo ogenda ku bw'oba ogenda Luxembourg oba Belgium ogenda ku website ya Belgium embassy n'okuliyetingako akawunti ne email yo n'okuliyetingamu ne password. Bw'omala okujjuza form eyo balina ekinamba kye bakuwa ekisoosa VOWINT n'ebirala. Ekinamba ekyo okikwata kubanga oba booking appointment bakikubuuza okakasa nti form wamaze ogijjuza. So bw'omala ogijjuza service fee waayo ndowooza giri mu 17 owa kampani. Visa fee era euro 8 ensi zonna ziri mu Schengen. Visa fee wa euro 8 gye mitwalo gitera kubeera wakati wa 3 n'asatu mu 3 wezanyirawo wakati kisinziira ku exchange naye ogenda nazo mu za Uganda. So bw'omala okufuna appointment ogenda aweeka mwokya nga wakayita ku office za Nuupu edukota awe wali TLS Contact naye wogendawo wo submitting ebipapula byo. Naye abagenda ku Belgium oba Luxembourg temugenda ne sente za cash eza visa fee ne service fee. Osobola okusasula service fee ng'obooking appointment oba n'osasula wali ku center. Naye ogenda naki ne kaadi eya visa oba si kyo ne sente nga ziri ku MTN. Aba Germany mwe mugenda ne cash tewali buzibu. TLS zikwata naye mwe aba Belgium ne Luxembourg sente zitwale ku online ku card oba ku mobile money. Ntegeerekese ba mikwano. Otegeerekese. Kati nsaba y'okubiwologoma. Uganda erinamu ka consulate terinamu embassy. So abagala short visa ogenda mu Finland mu Uganda nabo bakozesa kampani ya VFS Global. Gyofuna appointment VFS Global wali ya Netherland nagambye waliwo ensi nnyingi Finland, Australia, South Africa. So ogenda mu nsi gy'ogenda mu era nayo eri awo wo booking appointment ku VFS Global naye obeera specific nti Finland ate ekirala ndi Kampala Uganda. Kubojja kwe nandabyeko omuntu omu ya booking appointment ng'agenda South Africa agenda okutuuka ku VFS Global nga appointment ya booking ku Netherland. So obeera specific ng'oyingiza mu Google VFS Global noga nti Finland Kampala oba VFS Global Netherland Kampala. Ne bamanya nti oyagala Netherland ate oli Kampala.
ntegeerekese mikwano. So ndowooza ezo z'ensi mu Europe eziriko moni ennyo requirement mashawe mwazoogerako dda ezeetaagisa eziri naziteekako ate Austria. Austria Austria ne Iceland. Finland bagiku